Mukatale ebeerawo Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday. Tuli mu mwoleso gwa Ssaabasajja Kabaka ogwa CBS Pewosa nsindikanjake embuga enkulu eya Pookino we tuli mu Buddu era we tukoledde twewaayo kuba baffe bamu ku bavujjirizi b'omwoleso guno okubeera nga tukuwa ebyo ebiri mu mwoleso ebintu bingi banange abasajja boolesezza ebintu abasajja baleese ennaanansi nene ziringa emizigo abasajja baleese amatooke gaffe gali nansangwa kibuzi muwogo ogenda kubeera ng'obiraba emmwanyi ebikuyamba mu kulima ndaba zitulakita ndaba obuntu bakoze obujogolijogoli ndabawo emmotoka ezitambuza ebirime ndabawo eri bagiyise CBS Pewosa Village eyo gy'olengera emmanga wali emidaala simanya gw'onywa kaawa gw'ayagala obugatto obulungi ayagala ebitambaala gwe yemmanga wali w'olengera wonna osobola okubeera ng'ate obisangawo abantu baabaze sebo sooko gye haji soko je mugana ngo berekoko ku TV ya Ssaabasajja Kabaka tunyumyemuko zino ze zimu ku motoka ze bakozeseza tuula wano bato so togwayo yoyo yinzo okugwira yawo togwayo muganda wange oli otya salamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi waviriddewo okujja mu mwoleso Sembabule ovudde Sembabule mwe mulinye motoka emu ne mwena munana nze mvuga piki yange wabigane ebyokulinya motoka nze mvuga piki bakyalinya ne batuula ne benyiga ne bejja motoka ziseera otambulira sente nnyingi meka kati okuva e Masaka ogende Sembabule kasanvu n'akanaana kasanvu ku kanaana ogenda Sembabule mu piki oteeka mu ate nga wali neyongerayo munda eri bayitayo obukulula ebukulula ate waliwo obukulula ali wano ku lw'e Masaka olulala oyo muveeko oli weewaffe eri Matete Matete agamba ki Matete mulungi wategedde otya omwoleso guno ogwa CBS nawuliridde ku CBS ne BBS n'olaba nga tukugamba nti jangu okusanza otya nga anti kakati nva kusoma bya mmwanyi yadde nti mbadde nnime mmwanyi neera neeyongeddeko leero basomye emmwanyi neeyongeddeko era kakati ennima yange egenda kukyukamu nsomeseeko ne bannange abatazze alhamdulillah webale kwewaayo soka obuuzeeko ku bantu b'Essembabule bonna ab'Essembabule Abesambali soka nemba wasalamu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Ali Sabiti. Ali Sabiti. Ndi mutuze we Nakatete. Olumu mpangali akeyo mu kiruhula ndi musajja atambulira mu byobulimi n'okulunda naffe tubitunuulidde nnyo mu programu yaffe n'ebifa mu katale era twagala okulonga abantu bongera okwangagira bakola ki gwe okozesa nkola ki ekuyambako mu kulima mbadde nnimisa nkumbi mpozi n'okulekamu ko bakozi awamu awannemerera ebyuma birabye ebyeyambisibwa mu kulima ebyuma byombirabye naye ebyuma lwakuba beeyabye ekyali waggulu mu kusinziranga kuffe mu nfuna yaffe beeyi ekyali waggulu kakubire nga tweyambisa tumira omukyala kyali omukyala wange mutumira akyali omu alhamdulillah Janati Namusoke Nakalaalo ali eyo omwana ati babutibwa omulungi omu akyali omu naye nga yenda kumuzaako inshallah ate omulungi omuzeeko kale tujja kujja Sembabule tubalabeko kale tuli ku BBS Terefayina program efa mu katale. My name is Dipatoka Telega the microphone gulu ndi mu mwoleso CBS Pewosa nsindikanjake je tukoledde tractor zizino weziri temwekwasa abasajja baleese buli kimu ekyetaagisa mu mwoleso guys mutweteeke mu kasente jangu olabe labe ettooke amanyi magegamba mwoleso tetwategedde byafuddeyo side banana bati bakyogera mu luzungu side banana yenkota branch bagiyita batya banchi yenkota ate ekiwagu mubeere muko nammwe ekiwagu ngenda kankuwe sente ekiwagu bakiyita batya ekiwagu ky'ettooke era bakiyita kiwagu njagala mugulu bakiyita crunch bakiyita crunch kyekiwagu crunch kyekiwagu banana crunch kyekiwagu ky'ettooke guno omudala baguyita batya Come Farmers Services bagamba baleeta ebijimusa baleeta na biki eka gwe mukulu muli bangi tuli bangi nga company tukola bantu bangi nnyo naye nga Come Farmers Services tuli mu kibuga Masaka duuka lya bya bulimi tutunda ebijimusa tutunda eddagala ebifuuyira okutobuuka tutunda
ensigo z'ebirime ebyenjawulo abolesa ayolesa kiki kati ebijimusa bino mwe mubikola oba mumwolesa kati wano tujja mu mwoleso guno okwongera okunnyonnyola abantu kubanga bagula ebijimusa bino nga tebamanyi kubikozesa kati ate bwe tujja mu mwoleso tubongerako amagezi kubanga twabikugukamu engeri gye birina okukolamu twasoma ffenna endalo zaali kozi wali mukulembeze kagwa kuva dda ndi mukulembeze yali production minister era olaba ebyobulimi gye bikola ki tulyangako amenvu watu ababanga amenvu agabeeranga mu kasitoweri nga mugegabanya ne sempijja twali bakulu yes omukulu ono nasoma naye nalo zaali farm school yali mukama wange yali mukulembeze ansanyusa okulaba ate nga musangize munani nadde eno nadda mawuli empeereza Ssaabasajja kitiibwa kya Mukama naye kakati naye ali eno mulimu guno mugusanze mutya era omwoleso mugusanze mutya okuva mwagwegattako omwoleso okuva we twazze tetunaba kufuna nnyo okusoomoozebwa kw'amaanyi kubanga abantu bo bajja mu bibinja ebyenjawulo okuva mu companies ez'enjawulo bajja balambula emidaala egy'enjawulo kugamba okusoomoozebwa tulaba nga tewali bamativu neteekateeka kubanga tulaba nti buli omu waali ayinawo emirembe yegwe mwami ani nze Kagwa David Kakeeto naava okyali naye walina girlfriend wo nga bamuyita naava twakolera ddala amaka ebyaddala naava mwewasa twakolera ddala amaka olimba omanyi mbuuze ndwakola abaana nga baali basoma bonna ne beewasa twategeranga akakeeke ne waggulu nga ku kyaki ene wali ekibuumbe kituufu nnyo kale obaka obusembayo nga gwe omulimi omukulu yasoma bya bulimi nsanyuse nti ate byenkusanzeewo okukubiriza nnyo bannabuddu okusinga kibi nnyo okubanga oli mu buddu n'oba nga tosobodde kufiisaawo budde n'olinda omwoleso guno guggweko nga tozze mu mwoleso muno abantu ba Buganda bongera okwoleka obuyiiya bwe bayina mu bintu ebyenjawulo era nze njagala okwongera obbakubiriza nti banyikire okunoonyereza kyekyoka ekisobola otuyamba kubanga ova mu kubutaabutana n'oteekateeka bulungi ennimiro yo ng'osinziira ku magezi g'ofunye okuva ku bantu abalala tukitwale mu maaso kubanga tulina kukola nnyo ate obulimi bwe bulina okuzza Buganda ku ntikko BBS Terefayina program ebifa mu katale alina munne mukulwani nze Kayanja Richard Ddumba mwagatta capital tukolera wamu mu kyogere bulungi twagatta capital farmers nze kyandeese mwolese muno guno okusinga kwe kusomesa abalimi baffe endwadde n'ebiwuka ebiri mu birime abantu bangi buli kimu bakikoze baliisa ennimiro buli kimu bakikoze naye tufuna loosi nnyingi mu ndwadde n'ebiwuka ate abamu nga tebamanya nti biina eddagala kati nazze kusomesa abantu ba Ssaabasajja Kabaka losses ze tufuna mu ddagala ate era n'eddagala lyonna ne tubibaleetera wano losses ze tufuna mbiwuka n'endwadde ne tubaleetera ddala eddagala ffe ku Kam Farmers tetukoma kutunda butunzi wabula tusomeseza ddala n'abalimi endwadde ne bakendeeza ku loss oba ne batafunira ddala loss ku ekyo kye balimye kyekyatulese mu BBS Terefayina tumira mukyala wange Helen Nakiganda mu Kaleegero Nakawanga nkwagala nnyo munnange tweyanziza nnyo aba BBS Terefayina empeereza ennungi n'Obwakabaka bwa Buganda Ssaabasajja Kabaka awangaale kuba ayagaliza nnyo abantu be kale tuli ku BBS Terefayina program ebifa mu katale naye tuli mu Pewosa CBS Pewosa nsindikanjake ebintu bingi nnyo ebiriyo abasajja bakoze ebintu abasajja baleese ebintu eno nayo mashini eteekwa okuba yeeyambisibwa mu byakulima ndabaona kano nawo kalaka keeyambisibwa mu byakulima balayika abaakozewo tebayagadde BBS kubaako kyebagamba naye mpitawo siina gwendaba maama oli otya munnange wange oli bulungi jebaleko nange njebale abasajja bakoze kati obeeno bomba n'abakoze wano nabo tebasituka bali mu comfort zone naye ndowooza kati banaabuulira batya abantu naye kakati wano nawo omwoleso guno ab'ebyokulima baagujjumbidde nnyo neerabika makansi neerabika makansi abakoze wano bo tebabiriiko tebaagala kubuulira bantu na midaala gyabwe wawe giri kwegamba kale n'obanga
nobanga abeesibako kanoonya abalala babalayika bategedde nti Terefayina bwebezze okuba business n'aba wano nabo balayika nga tebaliiwo mwe muli oli otya Jebale. Amanya go gwani? Amanya nze Alex Olengo. Alex Olengo. Yes, sir. Soko buzeka abantu mu lulimi lwo. WTND. WTND obotegeza. Mbamba buza nti bane muri mutya mujebaleko. Mujebaleko. Yes, sir. Uli Alex? Yendi sir. Mukola biki mu mwoleso gwa CBS Pewosa? Omwoleso guno twagulire tugamba wayi katulete ku byuma byaffe wano ebyabalimi bajje babirabeko abantu abali mu forestry abali mu private businesses nga abali mu washing bays nazo tulina mashini zaffe neza abalimi tulina ekisokerwako tulina ka mashini kaffe kano je bayita cultivator omuntu cultivating kwe kulima. Yes sebo. Ekoletya erimemu wano tulabe mayiga fe twagala nnyo okulaga ebintu enkola gye bikolamuko naye nga program bagite bifa mu katale tuli eno ebuddu CBS Pewosa nsindikanjake mwoleso ogumu kujasinza okubeera egy'amaanyi mu nsi yonna egyettanirwa abantu tuli buddu cultivator ekozesa ki? Cultivator ekozesa mafuta ga petroli engine ya 4-stroke engine. Fuel capacity liters 3 n'ekitundu mudi mu eka obosobola okukozesa lita 3 n'ekitundu okuba eka ne gwawali kati ine emipiira gino joja ku transportinga kutwala mu nnimiro bw'oba otuse mu nnimiro yo ojjako emipiira egyo n'oteekako zino enkumbi ezirima gino emipiira gikuyamba buyambi katambuza katuuke mu nnimiro. Yes sebo. Kakati bw'otuukayo n'osibako zino enkumbi ojjako emipiira n'oyambazako enkumbi n'okoleza mashini n'etandika kukola. Omwoleso ogusanze otya? Omwoleso sigusanze bubi kubanga nange nfunye bingi nnyo ebyokuyiga n'abantu abapya bensisinkanye nsanze abalimi abagalira ddala okuyiga era contacts bazifunye era batusuubiza nti n'enkya bakomawo. Yes. Lwaki gwe mugamba nti mu byonna wasalawo kulwenyigira mweno business y'ebyuma bino ebyekwataganya mu kulima so notagenda mu ddagala notagenda mu bintu ebifaanako ng'ebirala? Weewaawo statistics tuzirabye waliwo kye tuyita backbone eya economy ey'e Uganda tuzze tukisoma kuva mbuto nti backbone ya economy ya Uganda bulimi ate statistics era zitugamba nti more than 70% ez'abana Uganda bali mu kye bayita small scale holder agriculture. Obulimi bwe Uganda buli organized. Yes. Sijja kugamba nti mulimi muntu alina sente ntonotono kubanga bwe tugenda mu nsi ziri ez'Ebungereza ne Europe omulimi y'omuntu aweebwa respect y'omuntu omugagga ennyo okuyita nti oli mulimi mu nsi ziri ez'ebweru kati kyekyo yeeyo idea gye twagala okuleeta wano mu nsi yaffe Uganda nti small scale holder farmer oba omulimi bana bali organized mu ze tuyita zi SACCO savings and credit cooperative societies basobola okwefunira mashini zaffe zino ne bazikozesa ne beeyongera okwetumbula mu nfuna yaabwe ne sente oba ne kye tuyita production and productivity. Ogambye nti kati abantu babuli gye musangibwa mu bayambi TV gy'olikozesa abasajja? Neyanziza nyeera weewaawo tusangibwa e Kampala mu industrial area 6th Street ku kizimbe kye bayita Sport Clean Dry Cleaners. Yes, evo. Cheche kizimbe. Webale nnyo. Oyagala kunkola. Enamba y'essimu gireke. Tuli ku BBS Terefayina program efa mu katale tukoledde mu Pewosa abagwe bayita CBS FM Pewosa nsindikanjake tugezaako kulaga abantu engeri gye bajjumbiddemu nakulaze dda engeri eri gye batambudde. Kakati bwe tuli wano beno buno akaze emmotoka ate ezitambuza abalimi bye basobola okubeera nga ate benyigiramu nabo balabika tebakoze tuleka tuba tusimbulira ntubeera nga ate tutambula mu ngeri ne buno obuntu mbulaba nnyo e Kampala nga abantu babukozesa ne babeera simanyi nkola gye bukolamuko ne nabwondooza busobola ninako ensobola okuvuga muko mayi bwe tujja eno olumu twagala okukola ki okubeera nga tugira akamotoka nako kaakano weekali kitegeeza omusajja akulaze womalo cultivatinga olina byokungudde tuvudde eri bye tulima then ate kati wona omala okungula
ojja kwesanga nti ogenda kubeera nga ate obitambuza abantu kansooke nyumyeko n'abantu abaze okulaba ebyolesebwa Kanneemu Kanabbiri Kafumba Mwanyi Katta Konkome Malangajja Kannakwalo Fumbye Otemmere ku lujjo Kambaleebale 10 liweze ogamba otya olwatuuka n'empulira omwoleso gwa CBS Pewosa okujja kubeera mu kitundu kyaffe ekya Buddu ekyamasaka ne ngamba terujja kuntumirwa mwana kabongeddeewo naye kannenyigiremu ntuukeyo ndabe oyina byolabye nina byendabye ndaba obumotoka bw'oli mu maaso wano n'amaaso bwagamba nti gavuddeko ekifo bwe nazze si bwendi kati nsingawo omunyunguseemuko kati njagala osooke onneebalize CBS FM webaze ne BBS olwo enteekateeka ennungi bweti bweba amaaso gavuddeko ekifu mpozi okusookera ddala neebaza enteekateeka yonna nga saawuddeemu Ssekinnoomu omusingi okuva ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ayagala abantu be yeebale nnyo yeebalire ddala omusingi gwonna ngwebalizaawo waze n'omwana mutabani saze na mutabani yazenzeka yazze bibyoyo kansooke nayeko mukulu anyumye mu suuti anekanekanya erimu Cameroon erimu ka navy blue ate ne ka black wibale kunyumira mwoleso kale mukama wange oyina byolabye oyina byoyize nina byenjize kubanga nsoose mu musomo gw'emmwanyi nitusoma bulungi nnyo yesebo era twebaza Ssaabasajja Kabaka okulabika nga atuwadde omusomo gw'ebyobulimi wano kubanga ate wano eno Buddu yensibuko y'ebyobulimi mu ggwanga lyaffe lino Uganda era tumwebaliza ddala ogututeeka wane Masaka guwaviiriddewa okujja ze nvudde Mbiriizi Lwengo district wowe nnyini awo mu Lwengo town council mwamiserwadde omumanyi Hamani mumanyi era akola ku byemmwanyi akuba n'emmwanyi ye taata wange anzaalira ddala Mukama yeebale omanyi ekifaananyi bw'okisika tekijja kati nkirabye okiraba mugambe ntya gwe mugambe Katerega akutumidde byansusso amiina ali awo wansi ku kyekyereme ku lugendo Lwengo si lwe lugendo era ekyereme olwo oluguudo okuli ofiisi lugendo ekyereme ku ssomero imundabire nnyo mugamba omulenzi akutumidde byansusso nange Saalongose Nnyondo nange neeyanziza nnyo okumpa omukisa guno okwogerako ku BBS eya Ssaabasajja Kabaka abeerwengo batulabire kale mukama wange neyanziza nnyo njagala kulaba kubakola ku byuma bino naye bambuze balabika tebaliiwo baali badde batugamba mukulu alabika nga zze salaamu alaikum Waalaikum salaam wa rahmatullahi. Tunoonya tuli mu mwoleso wazze kwolesa ki? Nazze kwolesa tukutuku yaffe eno. Omanyi tukutuku? Zino. Twalese zonction eno ebadde erudde mu katale. N'olw'okusaba kw'abangi ne tugezaako okwongera ku mutindo gwaffe. Mulundi guno tuze ne zonction eno tekinologi omupya. Tekinologi ono okumanya nti abadde wanjawulo. Akapiki kali ke tubadde tuyina nga keetika okutuukira ddala ku buzito bwa kilo 8. Kano. Wabula twayongeddeko omutindo tuba nga tubawadde akapiki akapya akasobola okukola mu misenyu mu mataffaali kitegeeza nti ng'omuntu akatwala mu kirombe keekano akapiki kano eno okumanya akabadde kanjawulo akapiki kano okumanya akabadde kanjawulo okumanya akabadde kanjawulo ntukakyusizza okuba nga kasobola okutiipinga nga bw'olengera katiipinga era oba okutte ebbomba eno ekkakkana bwetyo oba okitegedde ekkakkana bwetyo yenjawulo gyesobodde okukola ki ensawo gye tukyusizza ye advancement kayamba katya mu mbeera y'ebyobulimi nga bwe tulabye abantu be babadde mu mwoleso wano buli muntu agenze mu musomo gw'emmwanyi abantu tulabye baleese butrakita abantu bakwiga ebintu bingi nnyo ko kayamba katya kongera katya okugattako mu bulamu bw'abantu okwongera value tugeze ku muntu abadde alina ente n'ennimiro nti obanga obadde omaze okuleeta emmere y'ente nga ebisagazi era keekamu kekasobola okukwata obusa bw'ente okubuzaayo mu nnimiro okukwata ekitiyo okuyoola akantu kano bato kikyakwetaagisa wabula okukolezaamu omwami ono basobola okulaba manyino kavuga njalagire malamu giya nsooke nvugiremu bulungi abantu bagire giyo zimaze bulungi nnyo tuli ku BBS Terefayina agita tagiwoomya nange mbeere nga nvuga ziraka ziweddemu so kogire tulabe engeri nange mbeere nga neeyagalamuko vaayo babikolamu tebabimanyi vaayo seke tulabe ate nga tutambuza ekintu
mwami Serwadda njagala kagize dda nga kekyanga giki mwakoze mutya giya tezigendamu egenzeemu areriwa gwe Azizi ntaddemu ada kagamba bannaye kaleke tukagize tulaba omulungi wano wenkomye endowooza ate webale okubeera nga kakoze katya twagala kuyiwa yiwa tulabe ntekulaki njiye gwe kayiwa tuli ku BBS Terefayina ngezezaako kulaga bintu biri mu mwoleso akapiki nokavugamu nkavuzeemu mukalabye nnyo so musigale nga mujja mu mwoleso ebintu bingi nnyo n'engero engatto jangu omutumire Katikkiro wate tuyiza amanya gange nze Kyewalabye Pawulo nsangibwa okumutwala Namagomaawo naye ntumira Katikkiro kubanga yatuzibula amaaso Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga iba tulimisanga nkenene n'atugamba mulime mmwanyi terimba otegedde mwoleso wagenzeeyo bobada mwendi mu musomo namaze dde okusoma omusomo gw'emmwanyi ati kakati kyakugamba era kati emmwanyi ke kati kenjagala okulima ne ku kitanda w'ensula nzirime oteekewo akati k'emmwanyi tetugenda kusingako nnyo wano tugenda mulaba wekitiibwa Charles Peter Mayiga sebo webale nnyo abantu basiimu nti obazibulidde ddala amaaso mu ngeri ekyasinza okubeera ey'akabi njagala kusiibula nga mbakubiriza okujja mu mwoleso musigale nga ate mujjira ddala abantu bangi nnyo ebyolesebwa bingi nnyo era nga boolaba abasajja be bakwasaganyiza ekintu kino mu ngeri ekyasinza okubeera ey'akabi bangaye ba Zongshen mujja kuba mubawagira mu ngeri emu oba endala Dipato Katerega the microphone gulu ndi mwoleso wano gwa CBS Pewosa nsirikanjake Masaka mujje abantu bangi nnyo obudde bulungi nnyo tewali kyakwekwasa kyonna ekisingako awo Dipato Katerega the microphone gulu Aziz camera Ssaabasajja Kabaka awangaale